Tuyingiddewo nagookya mu kisaawe tugenda kubeera nawe mpaka ku ntiko y'essaawa tujja kubanga tugenda maaso okukusiibula ali ku Bunyoro TV nawe tukwebaza okubanga otufunidde eyo enkolagana eyo kyegyebeere nga etongozebwa ekyali mpya nnyo nnyini ddala so Dream TV ojja kubanga okutufuna of course ku channels ezaffe eza bulijjo naye naawe ayise ku 531 y'enkolagana eyo eyakagunjibwawo kati mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gy'osinza okubanga otugoberera tukwandiza geego cha mu kisaawe mpaka saawa zigenda kubeera mwenda nga tambula nawe mbimu bye tulese onakuwa tujja kubanga tukonako ku Star Times Uganda Premier League match zigenda kubeerayo onakuwa lero zijja kubeera 3 ate nga tugenda kuba twogerako ku mpaka z'amasomero ezakakomekerezebwa eza awusa tujja kubeera n'omwogezi okuvaako obuuyi obwo tujja kubanga tuyitawo obutereevu tubeerenga newali ebuli bw'eggwanga tufuneko ku updates tujja kubeera nnyo mu mpaka z'amasomero tufunye omugenyi okuvaako obuuyi obwo naye nga tuli naawe mpaka saawa zijja kubeera mwenda we tugenda okubanga tukuteera nyongera okujjukizaako mukwano gwange gy'oli nti ku Victoria Church mu Ndeeba Sabbiiti eno tuli ne Pastor Jaodi Sebanenya lunch hour zitandika saawa zibeera 7 paka saawa 8 netubeera nga tukutana oddayo ku business n'ogenda maaso okubeera ate nga okwaza gatwa kajja kumpewo kikakasiddwa empaka za Stanbic Uganda Cup final zijja kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 25 ku kisaawe kya Mutesa Stadium ewankulukuku tuba twamadde okubanga tukakasa zijja kubawo nga 25 nga tulina kubanga tufuna venue ntuufu naye ku Mutesa Stadium ewankulukuku ennaku z'omwezi 25 tugenda okulabira clubs ebbiri okuli Kitala ne club yonaffe abaneeke tugenda okubanga tunoonya omuwanguzi ku mulundi guno agenda kubeera mupya kubanga tekibangawo ku clubs ebbiri okufunako atuuka ku finals z'empaka ezo eza Stanbic Uganda Cup so kitegeeza ku mulundi guno tugenda kubanga tufuna omuwanguzi omupya ow'empaka ezo eza Stanbic Uganda Cup zijja kubeera ku Mutesa Stadium ewankulukuku mbadde somehow surprise mpira ogwo gujja kuba ng'ennaku z'omwezi 25 ekyo si kyekikulu okubanga twali tukimanyi naye gugenda kubeera ku Mutesa Stadium ewankulukuku twalabako season ewedde wabadde wakyaliwo culture y'okutambuza finals z'ekikopo kino mu regions ez'enjawulo omundi ogusembeyo badde bazanyira ku Akibuwa Memorial Stadium batujjukira omupiira ogwo club ya Vipers yali okuba police golo yali emu ku bwere yateebwa Milton Kalisa gwe mpia ndowooza gubadde gukyasembye okutambula mu regions ezewalako so kali guno gina kuba gukomezebwa wano ku Mutesa Stadium wankulukuku tubeere nga tufuna ku muwanguzi omupya season eno ow'empaka ezo eza Stanbic Uganda Cup abakulu nga bwe banneesisinkana kilabu ya Kitala ne kilabu ya Neeka bonno bakyavuganya ne mu mpaka zino za Uganda Premier League bintu nga bwe bitambula naye mu kaseera kano nyasooka tubeere nga mwami Omar Bosco atubuuzaako kuvaako mu kibiina ekitwala emizannyo gy'amasomero ga secondary tugenda kwogera nnyo ku mpaka z'omupiira ezawusa ezakomekerezeddwa mu kibuga ky'e Masaka sebo njagala obeere ng'otubuuliza ku Live Dream TV tubeere nga tutandikirawo nesimye okuba nti ndi ku mpewo za Dream TV awamu ne Bunyoro Television obufumbo buno obufumbo bujja nyuma obufumbo bujja kunyuma ko nali ndi waka ndaba Bunyoro ate ndaba Dream TV nga yeye gusenenga anakola atya kale netulindiriza ne batwa amawulire gegano getuseeko nesimye okuba nti ndi ku mpewo za Dream TV amanya mbito Maria Bosco naza akulira ebya kitunzi ebyamawulire n'ebya IT mu Uganda Secondary School Sports Association na joininga USSSA mwaka guwedde nga ava mu Uganda Revenue Authority wabula okugenda mu URA nali nkola ne FUFA ngenda nkola mu kitongole kya mawulire yes nesimye okuba nti ndi ku mpewo za Dream TV sebo tukweyanza nnyo sebo tulina omuntu mutuufu atwala amawulire n'ebyempuliziganya mu kibiina ekyo ekitwala emizannyo gya amasomero aga secondary kubanga ebibuuzo twali tulina bingi nnyo sebo mukama waffe owejjidde olwaleero ndowooza n'abalabi ba Dream TV ne Bunyoro TV ajja kubeera nga bafuna okuddibwamu okutuufu kubanga ffe tubadde nga tukola nga naye nga tulina ddamu mutuufu naye kakati ke tumufunye ndowooza alaba Dream TV eyo ne Bunyoro TV ajja kubanga amanya ekituufu nono nnyini yali alina ebibuuzo byeyeebuuza ddala mwami Maria ndowooza ojjasooka obeere ng'otuyisaamu empaka nga bwe zaatambudde twazirabye ezaalangidde wiiki namba
ejjudde action yabadde nyingi nnyo Masaka eyo twatuse time Uganda nekwatibwa obunkenke wabadde mu mipiira egyo gy'amasomero ga secondary ndowooza kyo kyanjawulo okubanga kati gatwala obunkenke obubeerayo abantu tebatuuka okubanga balindira kiki ekivuddeyo twagala obeere ng'otuyisizaamu kati n'engeri gye kyatambuddemu kyabadde successful okukaluubirizibwa kwabaddewa. Well kisookera ddala USSSA erina mandate 3. Ekisooka is okuteekateeka oba kye bayita organizing competitions mu secondary schools. Mandate ey'okubiri ya ku nurturinga baana mu masomero mu sports. Eyokusatu ya ku promotinga. Now buli kye tukola kyonna kiri kwezi empagi essatu to identify, nurture, stroke, develop and promote schools, school sports, identify talent in secondary schools. Kakati nga tukikola through competitions awamu ne capacity building. Tulina competitions nyingi wabula twazi groupinga mu buli sports discipline. Tulina kye bayita ball games 1, ball games 2. Tulina elite games. Tulina athletics, tulina swimming. Kati ball games 1 twagenda tufuna sponsor gwe bayita Fresh Dale n'atwala erinnya lye bayita Fresh Dale secondary schools games. Yo Genesis. Teyamalayo. Teyamalayo yonna gikwata competition. Tosobola mumalayo kubanga Coca-Cola nga yamalanga yo. Coca-Cola linga mupiira gokka. Kaleso ngati gwe gutukwata ennyo mbabi. Football boys. Secondary schools football boys championship wagiyita. Kati Coca-Cola yali sponsoring ekyoka. Era twagirako mu misinde. Nengo kimanyi mutudduka emisinde mu secondary. Of course. Naye kubanza buli itunete tukairuka nanyo nkairukawo. Tukyali musimu obuka Coca-Cola something like that. Twairukaga ntwetorora Twadukanga actually. But namba tusomeyire namba tuizentrora ebintu bene bijani bikoraki nibiruga actually. Nosanga bana bagarukira mu kusoma busomambe tibakyayiruka but twafunaga obwire ntuswa kwirukire wiki yone bagamba this week yogenda kuyiruka nituyiruka bandi nitwayibaga no kwiba nitufuna bupikipiki nitwikarawo so okay kakati waliyo mpaka tutandikira ku district zones awamu ne national kati abamu baddukira ku district ne bakomaawo mu district tufuna ba champions ne bajja bakiikirira zone tufuna ba champions ne bakiikirira zone eyo ne bajja ku national. Yes kakati fe tutegeka from district zone back ku national level. Obadde olina engeri gy'obadde okyalambikamu wali ne sponsorship awo. Mu sponsorship ball games 1 katuzita Fresh Dale secondary schools games. Tuzita no games mulimu racket games omuli basketball boys and girls, badminton boys and girls, hockey boys and girls, table tennis boys and girls, lawn tennis boys and girls, rugby 15s boys and girls, awamu ne football girls. Eyo category emu zetuta Fresh Dale secondary schools games. Eyo gyakomba zezibadde endejje kundeje SS. Yes. At the same time tupade n'omupiira gupadde Masaka gwetuta National Secondary Schools Football Boys Championship ibadde Masaka edda abantu bayitanga ko Coca-Cola bagayita PP. Abamba bali bagamba kati Coca-Cola babjawo kati enkolagana afene Coca-Cola yaggwawo ne tutaza bujja ki abamba bali balowooza nti ezempaka zo zaavaawo. Ezimba kwa kwanti enteekateeka yakyukamuko ndowooza batononya bali bamanyi ku USSSA. Yes, batini abagimanyiko by the kati nayo kati ombabiro ogugirimu labanga kijagenda kibayingira mpala. Exactly. Kati kyali kibine ekituuka nnyo mu bizanyo gino gakuba nti kali kyo kyali ku forefront. Yes. Njate Coca-Cola yajja neteekamu obudde bungi nebanga ekigambo Coca-Cola
kisinga n'empaka zennyini n'amaanyi era nawe okirambuka okakola kinene nnyo okusinga ne bino. Yes, kijja kitya okuba nti omupiira tegwagende emizannyo gino egyasooka okufuna sponsorship? Omupiira gyonna emizannyo giri expensive okubeezaawo. Njogera ku baana for example omupiira gwokka gwetaaga tuteryamu abaana abawera mu 500. Omupiira gwokka gw'abalenzi abaana 500. Kati bw'oba ofuna sponsorship omugatte mu bali aba Fresh Data Games. Ojja kuba for example we're trying to create together creating kye tuyita brands ez'enjawulo nti bw'okwata omupiira n'okugatta ne wali ate zi games ojja kuba ozibisse. Okitegeera nti football is the most popular sport in the whole world. Ate especially football boys men mugatta ne games ziri endala ate nazo obuga nsuffocatinga kuba twasaba ngamba ko tuzaawule omupiira gubeere gwokka n'omupiira gwa bawala gwegatta ku ziri empaka endala gezeko boostinga so yenteekateeka bwetyo bweri katubadde ndejje at the same time nga tuli ne Masaka ngera games zigenda mu maaso ziyapeninga. Yes, ekutale zibaza emirundi 2 ne ba media babadde emirundi 2 nga bali eno bali ne Masaka era nga omanyi nti omupiira guteekinga era ng'olaba gwinigezako. Yes, era gwali gusinga okufollowingibwa wabula ziri games endala zo zibaddenga ku TV eri badde FUFA ene badde ku TV West. Okay. Ngera gajina emizannyo. Okay. Shwe ya enzanyo 7. Kati nnyo neno za kasooke tubeere nga tugattawo lumu ne wano. Alabye empaka zino zasaanikiddwa nnyo petitions. Petitions ezafuuse petitions. Kusinga ddala nga tumaze okuva mu bibinja twalaba ndoza kyatandikira ku ssomero lya Buddo. Buddo SS. Yes. Ne Bukedia akati ne kijja ne kiyita mu bejjinja basajja batu. Yes, ne bayisaamu eggaali yawo Amies College. Kino kyonna kivaawa. Tugambe obunafu buli ludda wa ku kakiiko akasunsula kyaddayo ku masomero najja nga tukimanyi nti emyaka egy'esaira gijja kubeera 20. Ne tujja ne tulaba nga abaana abaloopebwa okuggibwamu oli nti yabadde alina 21 ne tulaba nti bayiseewo naye ate babadde balina abaana abali mu A-level nga tebalina results za O-level. Yes. Okay, petitions ekisokedda zikirizibwa at every level of the competition. Ne mu group stages zikirizibwa. Osoboza nnyo omuntu nze none twekuba wanze naawe nindaba nga nkubye naye nga nawe omuzannyo gwe ndabye nga tasaanidde. Kati omuzannyo atasaanidde yaliwo kibayita ineligibility. Ineligibility is caused by 1 age of the player, 2 the status of being a student or not. So if you're not a student to participating in secondary schools games, bona fide for you to be a bona fide player we know kubanga it's okay that only student. Yes. Student akola si just student as the student, no, you just don't hold the title on the student. Wabula only student attending classes. Okay, like kumacha no gena mu kusomero no tula mu class no soma normally doing mu training like now you also the tula ebibuzo no bikola teacher so kuyita na kusamoninga no more as a student. Like for example ali outside the country obile ni buyiko bw'emipiira natembe nyonyi naije kasoba ngo attending classes. Yes, because classes was amirundi ebiri wali the physical classes ne online classes or you attend class ndio tusaba register ndi attendance ndio yogedde omuntu ona odimadoyi simanyi akati sibwe kiti kasoba ngo osoma. Okay, because time wetuka tusona okusaba kye bayita attendance list owadde obeera ku attendance list. Okay, nti kati if you claim nti gwosoma online online classes za muntu omu yekka n'abalala bazisoma okisege nakyo weekiri wali kwagala tugamba mbu zisoma online classes naye ng'oli wekka mu program nenga ku online osoma wekka musomesa kye mu Uganda ajja osomesa omwana omuyizi omu yekka mu secondary okitegera. So time wetuuka nga tusobola okusaba attendance list okiba kyetaagisa kubanga mu committee eno etulamu ne Ministry of Education and Sports because mandate gye turunninga tugirunninga on the behalf of the Ministry of Education and Sports. Yes. Byetukola ministry yandikoze wabula yatukwasa mandate Physical Education and Sports Department for turunninga mandate yabwe y'okurunninga sports in secondary schools. Kakati petitions zino tezirina ko comment nti somero lino terina ku petitioninga no. Neza badde nyingi. Petitions atandise ku round of 16. Specifically Buddo SS ne
Bukedya comprehensive. Ate nti omuntu wayinza okutiira ng'amasomero gezijjirako olowoozaamu nti si ge gandibadde ga petitioning. Kakati initially twasooka step gyasooka twakwata albums zonna ez'amasomero gonna nti Kibuli Buddo baani tukwata album zaabwe ez'abaana tukiryalinze okay tuzitimba e Masaka publicly nti gwe wolaba essomero ganzanya Kibuli nogamba ontalina zannya ng'ojja ogamba ngenda zanya Kibuli naye ono talina kuzannya era ngenda zanya naye talina kuzannya bwakuba nogamba nawanisa omusango gwange eri mu office yammwe omuzanyi yazannya ono nga ngamba talina zannya nga tukebera ebitabo ali eligible okuzannya nti nedda penalty eri etya kisookera ddala game omwana gyazannya oyo oluzinga points ezo Kibuli versus whichever school nti Kibuli aloopye nti gwoloopye omwana bw'aba azannye tukibera ku line match list azannye ye eyo tiimu gy'oloopye ng'eluzinga obubonero obwo kisookera ddala okitegeera ekyokubiri kiri nti bw'aba tazannye one initially nga tusinga komiti etuula ntugamba tajja zannya okay nti tali eligible okuzannya nga tumugjamu tumusettinga aside tumugamba ate ne mukampa akole ki aveemu addewa namugenda ne muzannya omupiira tewali fine etambulirako ng'oggyeko fine eriwo first of all fine esooka yakuluzinga bonero singa omwana aba azannye ekyokubiri luli twali tuleeta kye bayita nti asobola nti essomero tuli banning tujja mu ki mu mpaka wabula minisitule yagambye tetujja mu ssomero wabula omupiira gwazannye omwana essomero lifiira obubonero obwo kana wazannye emipiira ebiri kitegeeza gyonna akola ki essomero lifiira obubonero obwo bweba knockout stage for example petition esinga okugira yagira mu round of 16 nga Buddo ekubye Bukedya Bukedya neewaabwe Edya nakwata akasubi bona babiri because before we started the match bona babiri buli omu yagamba omuzannyo talina kuzannya nono nagamba otalina kuzannya natugamba let's play the match under what protest netupa ebifaananyi by'abaana bonna ki bebagamba tebalina kukola ki kuzannya bona ne bazannya Buddo nawangula omupiira Buddo wangula omupiira naye ng'omusango ali ki gyeguli komiti neetuula komiti bwe yatuula nefindinga both abaana babiri bonna tebalina kukola ki tebalina kuzannya kitegeeza komiti nesala omusango kitegeeza bonna babiri balina kukola ki bonna babiri balina luzinga mupiira ogwo kyuka twala round of 16 kitegeeza balina manyi after the group stages this time around tuna kye bayita classification matches so nga abayitamu for number 1 and number 2 mu 16 groups bazanya kye bayita round of 32 bali abalala nabo bazanya round of 32 but from position 33 to 64 bana number 2 bazanya from position 1 to 32 so we take classification matches because by same round of 32 now kati Buddo bwaba afiirwa emipiira gino ne Bukedya bonna babiri kitegeeza tubajje mu round of 16 tubajjemu bagenze from 17 to 32 mubalina ozannya kati tuli places ewaani awo tutiira gundi yali supposed okuzannya either of the two to play yakola ki yali supposed ogenda zanya quarter final yali Wisdom High School kati ekyajjawo kiri nti Bukedya yakola petition yakola appeal mu appeals committee ekyaringibwa omwami gwe bayita commissioner Reverend Dr. Duncan Mugumya na ruling in favor of Bukedya kitegeeza Bukedya yalina okuddeeza nnyo match ne Wisdom kwa Wisdom yali awangula omupiira gwayo ku round of 16 ku round eri yali awangula nga balina okuzannya tufuneko anagenda ku ki ali alina okuzanya between Bukedya ne Buddo nga alina awangula yagenda azanya ki azanya quarter final one initially gundi yali efunye ebbayi Wisdom ngefunye ebbayi ngegenza ate Bukedya bagenda okwapiira Bukedya nekola appeal ensonga ezali mu appeal zirimu eggumba wa chairman of the appeals committee nagamba Bukedya komawo okole ki ozannye
empaka nno tezabadde za munafu wa mutwe kugoberera kubanga apiru ebibalo we byayingiraawo abamu ne badde bayi ne batunula ne era olunaku Bukedi yazanye emipiira egi ebiri awo gwasookawo ku Friday ku macha nezanya n'olweggulo yes ngujukira bulungi tufuneko ani agenda ku ki ku quarter finals era bwe kyali bwe kityo yes na kifollowinga bulungi n'ekyo atubeyanziza mwami Maria apiru ndali yali ani pozi Amos Koveji Amos ne Jipra naye yayingirawo yes Jipra yali wangula omupiira gwayo ngino zanya Amos ne wangula yakuba Amos golo 3-0 Amos ne gamba onkubye siganye nawe inamo omu babiri basatu bana twafuna ruling mulimu kye bayita inconsistencies mu FIFA license na weteka ligamba nti singa tukola comparison of the document A and document B whichever has the earlier date is considered oshagera yes singa okay byotuwadde for example national ID documents otuwadde na younger age wabula ne yafunga FIFA license eraga nti oli mukulu oba passport okay eragamba oli mukulu passport poinzo kwa tabikwatagana so whichever eraga obukulu bwo je tutwala and the rule is very clear this a rule and regulation wala butwaze eraga bukulu yes eyizo basi entu teka bweliri tuka bweligamba unless you just finds no gamba no kino kye kyaliwo kisoboka nti abana babazanya omupiira nga bali mu clubs oba mu academies academies okera kumachina mufuna license oshegera yes kata academy maybe yagazanyisa mwana nti for example omwana ali 16 years nabaga muzanyisa maybe under 18 or under 20 ana mufuna license namusumusaako oba passport ngamba atukuzeemuko nabo olina bakola vice versa nabakyusa documents nagamba mwana achaza omupiira ono tumujje ku miaka 17 tumuse ku 15 years nabona mukulembeze gwe nalabaka bali baga mtu za P7 bamwongera muko kumana okitagira so bwe kibawo bityo so kati whichever is higher to considering okay okitagira yes ngufuna bulungi so kakati mu first of all the three athletes abali mu Bajipra bali mwali basatu balina inconsistencies mu FIFA licenses era nazo ziraga ate si ba myaka okitagira yes bamu passport omulina passport bidi nga mulimu emyaka abiri mu ogumu n'emyaka abiri so but whichever document ina letter date letter age yes yetutwala ye 21 years now to participate in USA competitions you must be a student bona fide student yes secondly you must be under 20 okay mwami Omali nyaga nsoke mberenga muna Uganda mu wakati ni kwa update mulije tugenda kubanga tukomawo nga tuvuddwa kati ni mu ka break tukyali awo Musa na tuli mu petitions enya tuberenga tukomawo ne kubazanyi abadde batandise okuzanyira clubs ezenjawulo nga bakyali mu paka za masomero ezo bakyazanya olowooza nti boli abo bandi badde bakati basumuseemuko tugenda kubanga nawo tukomawo twongera okubanga tufuna kwezenzi yakyo kati ninyo mu Uganda Premier League empira jazanyiddwa unaku olwajjo mu jjohala by'omupiira gwa club ya KCC omutendesi yavudo n'agamba akati ekyamazima yatuvuganya ku kikopo omutendesi Abdallah Mubiru luli abadde akyali wala points 7 gagamba tuwangula mupiira tomanya kiddako ne kati yagambye yatuvuganya ku kikopo naye nga bw'olingizaamu ekyamazima points akati bali points 4 emabega ga clubs ezikulembedde club actually ndozo kusengera ya Bulu ena points 49 club ya KCC wetwogero waero yazze mu kifo akyakuna points 45 otunya mukengeje badi bagena maso okubeera nga basuko walinga balabikana bulungi okusenga ku Sports Club Villa nga hena bakuzanya mupiira gwayo omulala abotulamuko ku KCC eno waero batebye goals bade 18 Villa atebye goals badde 13 ekibateeka mu kyokuna Villa nadda wansi mu kifo ekyokutano wakuba nti Villa abakyabanjayo omupiira mulamba kusinziira aligi nga bwe yimiridde KCC kati wana abanje 3 Villa abanje empia nakubanga ajja kuzanya mupiira gwa unaku lwa leero golo yabaddemu mupiira ogwo yabadde ya muzanyi Muhammad Shaban
yakubye penalty yakisinze ku mpagi kate egende ebweru w'ekisaawe ne beera nga yeesolosa akatimba ne mutwala ku goozi 16 zagenze maaso n'okubeera nga asikowalinga mu sizoni eno ye kirabu ya KCCA ne liigi nga bageza okuba ate nga bagitambuza emyala egyazanyiddwa kirabu ya Mbaala City ne URA nabadde maze okugwogerako tegujja vanyona kyanjawulo actually tegwabadde nnyona makulu batunya kirabu zizo mbiriri nti zonna tezina gye ziraga tezigenda salibwako tezina kifo kye zirwana kubanga zigendamu era gwagenzo zikira ngati wali alengedde katimba ka munne Gaddafi yeyeerwanyeko ng'akyayiza kirabu ya Mawuzi. Okay, watagamba yikesi sogiyise mu lukwafuayo naye kazisi kale kyale ky'abadde goalkeeper Mutwalibu mugolofa yagenze naye maaso nabeera ng'akola debut ye ku kirabu ya KCC anaavaawo Sebo ne clean sheet mu debut ye bukyanga ava ku kirabu ya Jinja North yagenze maaso nabeera ng'akwata omupiira n'atakubwamu na goal naye naye no Brazil oli Jiwao maaso nabeera ng'akubawo ka goal ke baasazeemu awo ke baasaze yabadde somehow offside naye yabadde asibuddwa bulungi nnyo bye bimu ku byoyinza okuba ng'oyogerako omupiira ogwo gwa kirabu ya KCC ga tukyali mu ggwanga n'okuwumbawumba okulivaamu essaza lya Ssingo kyaddazi bavudde ne babeera nga bakakasa omutendesi Simon Peter Mugerwa nti yagenda okuba nga bakulemberamu season eno nga beetekerateekera amasaza ga Buganda 2024 jukira abadde n'omutendesi Simon Dungu yeegasse ku ssaza lya Buddu season ewedde ndowooza neeri akati mu kaseera kano bagenza okumagamaganga ayinza okubeera okumpi yandibadde waawa yandibadde mulindwa owa Bugerere ate ssaza Gomba yebeera nga yamukukunuddewo amangu ago yabadde ku Buweekula asaza Gomba nebeera nga emulyawo kale ate yabadde ku Gomba ate Buweekula naye nabeera nga emulyawo akati bwe bityo bibadde bitambula ebyamasaza ga Buganda Ssingo yagenza omagamaga ng'omutendesi yasemba okubanga wangulira ku ssaza lya Ssenga ekikopo ekyamasaza ga ssaza lya Busiro ku kikopo ekyamasaza ga Buganda Simon Peter yaliwo mu kaseera kano gwasobola okubanga bakakasa ng'omutendesi ajja okubanga abakulemberamu ajja kubanga ayambibwako abatendesi okuli Robert Sekweyama okuli n'omutendesi Bright Nyanzi bajja okubeera mu myuka asooka n'omumyuka ow'okubiri George Sebuliba ajja kubeera goalkeeping coach ate nga Sam Sekitto alangiriddwa nga coach nga fitness coach sinzira ku mawulire agavaako mu ssaza Ssingo nga twetekerateekera amasaza ga Buganda 2024 Simon Peter Mugerwa mu kaseera kano ali mu kibinja kyakubiri atendeka kirabu ya Police FC be bakulembedde liigi eyo wekataligirya bajja kubanga bawanika ekikopo ekyo n'emipiira egisigaddeyo ng'ena babeera ate nga bakomawo ne mu kibinja ekyabinywera y'ekyo waali Simon Peter Mugerwa akapiira we yakajja ku Busiro yakajja ku Buddu n'abeera ate nga akatwala ku kirabu ya Police kakati yakajjaawo nga amaze okugisumusa akaleese ku Ssingo mweteeketeeke sawa yonna kyali ne Mwami Omalia aba tukyali ku nsonga za mupiira gw'amasomero tubadde tuveeyo ndowooza eri mu petitions tutuukeko ku ky'abaana bennyini abagenze maaso no participatinga mipiira gino ejya empaka ezo ez'amasomero kusookera ddala slogans ziraga kukumbula bitone mipiira gino egy'amasomero naye abotunulira ku baana abagenze maaso n'okubeera nga bafiikyalinga mipiira gino kusingira kale bino tubiveeko tubyerabire tuddeko ne kuba abadde eligible okubanga bazannya mulimu abazanyira junior teams ez'enjawulo kati omuzanyi nga tugeza nga yes azanyira ku Vipers junior team omuzanyi wabanga azanyira ku Sports Club Villa omuzanyi nga azanyira ku URA ng'asobola ozanyira senior team kiba kikyakola amakulu oba kibala kikyali mu line n'ekigendererwa ky'okutumbula ebitone masomero ga secondary nga zahe n'azanyira essomero lya secondary bisookera ddala mu Uganda twagala professional football and sports but we are still a long way to become fully professional. Wali abavudde mu professional agenda mu amateur tunatuuka nnyo ku level eyo era kimu ku bintu magogo byali okukola ki byali okuba nti alwanisa nti to make sure clubs z'omupiira mu Uganda they can stand fully professional. Professional kitegeeza ki nti kwolya okay mulimu gwokola kwolya kufuna renti kufuna buli kimu kati saawa zino kiri nti osanga omwana ng'ali mu ssomero ng'akubira club y'omupiira naye ng'ate essomero limu basari asome kubanga akyali mwana muto
Fe LGBT yafe sokera ddala kusoma ekyokubiri myaka. So osanga omwana nga alina 17 years 18 years ngali mu club y'omupiira naye nga ate akyasoma ali mu ssomero asoma tetugenda mujja mulwokuba nti aza kubira club ennene no okitegeera ko twagala naffe omwana asome nga bazanya sports ngamba sports accompaniment of what the boy does or the girl does so solo kuba otuuse mu Premier League ayi tugambe kati vam oba kyali badde sigenda kuba kyakulabirako kyamasaza ga Buganda kuba amasaza gatugamba alisi bwotuka mu kibinja ekyokubiri nti ozanyira mu big league kati ebyamasaza bireke katuleete ebitone ebipya babaddewo ne batambula ate amasaza ngagenda maaso otuwa abaana tulabeko yala enge sokola y'abaana bakwata mu basatu bakisiriko bakisolo babajje mu saza lya mawokota season yewedde nga bakoze bulungi lyasigadde gakyavumbula batugenda ko ne tuba tugenzeko mawanga agenjawulo sizubira nti Kobe Maino bwamala okubreaking through mu national team ya Bungereza ayatudde mtu mulabe nga azanyira under 20 kisinzira ku nteekateeka ya country eyo. For example ekimugano ogenda is because they feel they have promoted him to that level. Feel one promotion ebe kyagenda maaso because identify, nurture and promote at the same time. Okay? Abazungu balina platforms zingi kwa identifying ira no nurturing abo balina academies ziri fully established. Buli club ina academy yayo. They have schools that teach sports and football generally. For tuyakozesa amasomero nga academies katusobola kwagamba mwana kati nkujja mu academy genda kati ngate nola tunakutuuka ku level ayinza okwazanya mu Premier League yes naye nga is not a full time starter nti atandika kuwa mpira gyonna gyagikubira ddala tukyamuna kyalinga so n'okudda mu academy gye tuyita essomero amasomero gano ga investing sente mbana abaana kiringa gwe n'okwata sente n'oteeka mu business eba yakavaayo n'ogamba akati ngitadde kanzize mu business endala kikola business ye kutebo yagala ki gene maaso omusome ku sente tese mwana for example ani owa kisolo nimutese mu sente they from senior 1 senior 2 senior 3 senior 4 video mulabi ba URA mulabi agenze mu URA kati ngogamba omwana mutuwe kati tadamu kuzanyira somero mutuwe fe tugenda ye oshagera nakyo ndoza kati ata okayiza tukwatire nnyo ne mupiira gw'abakyala kubanga ate yo mu gw'abakyala baana basomero na masomero nti Kawempe Muslim Uganda Matters High School kilabu ejiro Uganda Matters olira zezivuga masomero gavugana oshagera so tuligeza kulaba nti at least because esomero is an institution which can hold these boys and girls for some long time mwana soma from senior to senior 6 ojano nyamu club mu Uganda nga club ntonizibezawo muzanyi myaka 3 kwena short term contracts ziringa oyesa ninga miezi mukaga mwaka abala kuchiddako yes oshegera neso mwana sobena from senior 1 paka senior 6 ngali mu somo lya elimu tavuddemu tuine bana bayingi nasoma naba mu senior 1 atakuruga mu senior 1 omwaka n'omwaka nasubira kuba nakola ki naba mumuzano baitu atakuruga mu senior 1 nasoma kakati ebyo nabyo tutunuddemu nti amasomero agamu gakwata omwana nagamuja mu senior 4 okay or senior 3 senior 5 nagamuza mu P7 wala bagenze nnyo nafuna P7 pass slip okitegeera katwatese weteke ligamba nti omwana kasaba ngayise ko mu secondary na komo otumbalanga repeater tuzote kyamukiza zanyamizanyo kubanga abatanza agakubitinga system usanga omwana amali 19 years 20 years agamba ne mu senior 2 okitegeera kubanga yagenda natula P7 endala okitegeera twasazeewo nti kati sawa zino ministry yateekawo kye bayita LIN Learners Identification Number ogifuna mulundi ogwo era n'ogenda mu institution ki gyosigaza okuvana from primary bwagifuna mu secondary gyaba nayo university gyaba nayo mpaka bulwagenda okusoma jamu buuza nga lini eriki so si bino nti nazo okutula senior 2 senior 4 senior 5 atenzira mu P7 ebyo kati ministry ebigonyo litagala so we have only one LIN all your lifetime. Okay, mwami mali you're letting out here empaka zino nadala nga to our surprise twekanze ngesome ya data subirwa ku maaso g'abangi bo lyawo nga technically mundeyo mwabaziri mwade muyizo kubanga mukiraba amangu naye St Juliana
St. Julian wabanga yawangudde empaka zino wabadde wa masomero nga Kitende Kibuya ayinza oba yasitukamuko ne wabadde wa Music College naye ata Music College wa season ewedde siyo wa season eno amasomero nga Royal Giant naye tuyacheka na kuchika yakoma ku zone okay kisoboka kirinzi kitokenga kwa gatoka promoting competition ebedenga iri high nti olaba amasomero agajja guno mwaka nti next year tole amasomero laga go like because tuyina amasomero manyi mu gwanga ddamba etwaga promoting competition ebenga ati tuyina competition mu all the schools nti school A can come and compete with school B, school Z come compete with school C. So see this thing of gomuli abantu amanyi kikwate this school come and take tuyina two giants mu country Kibuli SS ne Kitende. Those are the giants of yes. So for me, I'm very happy that I'm getting a new champion. Murugata Sobida, St. Julian High School is in the one with Chikopo. So what went wrong with Hoima? Cause Hoima, never Meragaman actually a government getting a Vugana list. But Hoima Yainamu issues. For example, talk about a zone of screening. Which they get. Kati amasomero gonna ngola banti nze mbange nakuzanya no lyagana za nyoli nsobola okuwabira gwe nti ago ino mwa watatana muyizi atali muyizi no wabira oli noli nampabira nange nempabira oli kyagenda kukananga emisango jatuka ku level nga buli omwe wabide mu next gogonoza gwe nalaba ne batajja ku lunaku lw'okusaloza gwe nalaba ko byaho imadali nti bali yabusoga Jipra ne Tawhid buli wabide munne ne bawozi kabuli yamunga alosize interest kati wano bonna bayiwabira kati organize bagamba kati mwena mwe wabide era musango gamba nti mwena sisi tuwazulamu abachuba tukola ki mwena tubajjawo kati chekyali wera kati bano bekotogira kati mumwe kotogira Hoima kati nesalawo committee ne gamba president ala sazu gamba kati amasomo gale bajira ku quarter finals ugaje ko bebi vitamin league kati zone ne gamba yabonyo ne gamba tegwa sanya min league wabula fika tulonda amasomo gaje ko lichi gachikirire wachiri then okufira soti zaffe so era teziba kujja bunyo nadege na fira soti zazo nazo za next year benga tichaina kuchika okay tuyaziza obudde bututwala kiyumba namba ndachika but rating yange gamba rating ya ku masomero yes championship zino ndaba zingenze ku level dako ndi kati negwanga taso kutegeera luli yasbala banga kopa bichibi kinga tategera mulamu achi ne kabategedde wali ekitongo ekiwanige yamasomero bintu bino ministry binamu interest ne public egrenzeki interest mu yamasomero bino so ndabanga zituvude ku level that is a tick tugenze ku level dako mwatade ku bunke interest yeyongedde mupira gwa wiki number igwanga lona gali maso gali masaka chechiri masaka ate mwage ne mutafinga mu fan zone yentufu abantu bawagidde omupira twala abantu mtwala onge 3 kwena mpira kwa Kitende ne kimanya bebeza ku kimanya mama gwa Kitende nangwa Kitende nyine abantu bajulira ddala na music ngere je gwa giramu ne tuli happened sasa no oyogera kwa Mus college ne Bukedde comprehensive lwe togamanya ga masomero kati fe platform ya fe chekola twagala omuli omwe ategeere nti wali nesomezanya eri emizannyo ne twafuna isomero beta St. Mariko okube bunyoro St. Mark yes nenga beta St. Mariko lyo lisali ngawe lityo yes no lyaje lichika osomero beta Kabong liva Kabong district kuva Karamoja lichika tufuna amasomero kuva mu gwanga ddamba okay yes okay tweyanza nnyo sebo tweyanze ge asembayo njagala gamba abantu mwenna nti moyongera okuwaga empaka z'amasomero olwokuba nti abaana bamwate bazanya mu mpaka zino ate nange mbamusanyufu nnyo nti omwana wo gwalaba TV yazanya ate yali mu ssomero ate yazanya so si bana bagala okuwagika bagambe essomero eti naye nga abaana abazanya ate si bassomero otoga promotinga talent wamu nebyokusoma at the same time so si just talent egende yoka dosanga omuntu yakwa mupira gokka nenga byosoma tabitegeera nino kati babola bazanya bulungi basoma bulungi because system eri kati tuwaga twa keeping in musomero kubanga bo interview abadde tambule ya Serebu agamba P7 nakoma mupitu second one nakoma musini yatu nga kati mupitu ogeno kya musini yatu
so gomulama gwego nti omwana asome nga bwazanye ebyemizannyo so se kufuna footballer nga atasaana kuddamu ka simple question okay atweyanza nnyo ssebo tweyanzege abadde atwala ku Dream TV abadde atwala ng'oyita ku Bunyo TV gegocha mu kisawo naku tujja kuba tulinga lunaku olujja kubeera lwanca tukweyanza okutambula naffe okuva gye twatandikidde mpaka wano tukwagaliza birungi biraba